Mwasuze mutya mwasibye mutya muje baleko jona gye mutussako engalo abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza sijja ko wabebaza mwe mwenna balaba videos na basharinga abalikinga mwe mwenna basubscribinga buli lunaku banange mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala mwebale nnyo mwebali ddala manya enzo mumbeja Aisha Nassolo onofuna wa mawulire agenda maaso mu ggwanga lya Uganda ko celebrities bo kyonkusaba kiri kimu subscribinga tekaka akadde mukwano gwange tujja kubeera nga ate wejjusa bitelevu ntuuse n'amawulire gengenda okubeera nga ate nkutuusako sawe no nyini wabula sigenda kwogera bingi nnyo ngenda kuba nkulekerako obutambi ate munange osobola okubeera ng'olaba bingenda okubeera nga ate nkutussako olunaku olwaleero wabula nga ate sinagenda mu maaso Maureen Nantume yavuddeyo munnange n'atutegeeza nti tannazaala twabadde tutandise otambuza amawulire gye buvuddeko olw'abantu abamu abavaayo ne batuwabya ne bakola positi nga balaga Maureen Nantume azadde era nga wabbali waliwo n'ekifaananyi ky'omwana kwegamba nga balagira ddala yazadde kati nno munnange yavuddeyo n'atutegeeza nti bannange sinnaba kubeera nga nzaala era nsaba Katonda olunaku lwange olw'okusumuluka we lunaaba lutuuse nsaba Katonda nnyambe mbeere nga ate nkola ki nsumulukuka bulungi so bannange Maureen Nantume alangiridde nti munnange tannaba kubeera nga ate azaala wabula obutambi bwengenda kubeera nga ate nkulekerako Umar Kakande bw'atyo naye yasituse ne yeegatta ku bantu enkuyanja abavuddeyo munnange ne bawa full figure level kyenajjukirwa nti full figure abadde afuukidde ddala ekitagasa asusse okubeera nga ate munnange avuma n'okujerega n'okuyisaamu amaaso abaana bano bankuba kyeyo naddala baneeno abakola mu biyumba bye bayita bakadaama avuddengayo mu interviews nnyingi nga abavuma nga abawemula kwegamba nga abogerera ebigambo bingi nnyo bambi nga abakkakkanya kati nno munnange bantu bangi nnyo bavuddeyo ba tiktokers ab'enjawulo abamu ne bamuvuma balala ne bamuwabula kwegamba buli omu n'amubuulirira mu ngeri yeye gy'asobodde wekyogera olunaku olwaleero n'omukulu ono Umar Kakande Fernandoza tumumanyi bulungi oyo mukwano gw'abangi naye munnange avuddeyo bw'atyo n'asobola okubeerako ate n'obubaka bw'atuusa eri full figure ngenda kuba nkulekerako akatambi ke bagamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya ngenda kuba mukulekerako naawe ogende maaso n'okubeera nga ate omwewulirirako owulire obubaka munnange bwe yasobodde okubeera nga ate naye akola ki aweereza full figure butereevu waliwo ne munnaffe omulala ayitibwa Shira Adita naye butereevu avuddeyo n'abeerako n'obubaka bwaweereza eri full figure kansuubire nti full figure ebigambo bino munnange asobola okubeera nga ate abitegera bulungi oba obutambi buno kansuubire nti munnange bumutuukako era mu kumutuukako kansuubire nti naye asobola otuula wansi neyefumiitiriza n'akyusa ebigambo byayogerera sako n'endaba gy'alabamu abaana bano bankuba kyeyo kuba mu butuufu bambi abamalamu amaanyi abavuma abajerega abakakkanyiza ddala kwegamba bambi n'abalaga nti tebalina kye balina okugenda eyo okunoonya ssente bakolera ddala nsobi ngenda kuba nkulekerako obutambi buno naye wenna ayina endowooza ng'eya full figure nga naawe ovaayo munnange n'ojerega n'ovuma abantu ab'enjawulo abeekolera emirimu gyabwe munnange okimanye nti okola nsobi era kansuubire nti ogenda kulondamu ebikugasa ebitakugasa obireke erondamu ebikugasa mu butambi buno eat the meat and throw the bones mukwano gwange y'eŋŋombo yaffe wano naye nga ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini toseetuka ngenda kuba ati enkomawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga vidiyo eno osobola ogamba full figure kiri kimu alekera ovuma bakadaama okirabira full figure ayitiriza nnyo ovuma bakadaama avuma nnyo abaana nga bwe bawunya simanyi lwaki omuntu alowooza kadaama alina kuba mukyafu entalo zino ezisigadde zimanyi biki ebiri ku social media sibyenjogerako sagala naddigendako entalo zeebyo ebirala biki bisigira naye ayitiriza nnyo okuvuma nze senyigira nnyo mu bintu byebigambo ebyo okubimanyi mugundi kyova olaba nze babloga bano abajja ne bagana ne boogera nze ndwawo nnyo okudda mu bloga era bloga baba bakoze ekintu njja nengamba wano bloga yakoze ekintu naye simuddamu ne bwayogera ebirala sibiddamu because obudde sibwina you can watch Bobby Wine otegere Bobby Wine siga yali muntu mulala singa olaba ebigambo byadda mu gashumba but bw'oba omuntu oyo akwogerako obudde obumuddamu naye kyaba ayagala omuweeyo platform kati nze bloga buno bwani bubujja that's why for me I don't talk naye read gundi yani full figure oyitiriza nnyo okuvuma bakadaama abaana abo baleke abakyala abo baleke abaami abo baleke abantu abo baleke boyitiriza okuvuma bebawo omusolo gwolyako kati guliisa famire yo guliisa buli kimu
gukutambuza toyina mulimu gwokola osiiba wali just kulanga motoka everything kyotuuseeko musolo gw'abaana abo sawa zino balabirira family zaabwe tezirina school fees tezirina kyakulya because of omusolo gwe babanyunyuntamu ne babasasulira mu ba presidential advisors abatayina na mugaso nga totale toyina mugaso la nsonga abantu nga ba full figure Catherine sibanyi kusaasira ne ba presidential advisors abasigadde obungi temuyina lunaku wadde dakika the second loli wa Museveni amagezi era Museveni mu nsi mutayina presidential advisor Japo mpoze nga tudde ne mukazi we ne mutabani we ne batula mu kisenge ne babuza tata kati gwanga tulifuge tutya oli mwana nagamba abantu naye baleme kumanyira tata abatasobola gula mugati bagule muogo nagamba oli mutufu mwana nagenda nakyogere ekyo. That's how the country is run. Ne president Museveni tosobola kungamba ngo ajja kuwa esimu abo basigale meeting abuzo omuntu bwe gwanga tulifuga lutya. No way. That is a good onogoria mafia. So but president advice amwe simanyi ba full figure you don't have. Mwa president advice Museveni be alonda because of akalulu nganonya bululu. Lekera okuvuma omwana akera ku macha jiki acid ne mwoche engalo nganonya ekyokulya ngate government ya mweje mulimu ye batusizo okubeera nga baddu Derek bwogenda ku kisaawe abaana abagenda tusiba tubalaba 10 kubeza abaana ochegira abaana abali mugenda kubye 10 abavubuka abandi basigala wano ne bavuga ya government eno abavubuka abandi basigala wano ne bagamba no kati tuvuganya government batuva tuteka ku government ku pressure bati no kigali ka tuteka ku pressure chovola baba exporting ebweru egwanga lisigale mu abakadde abeeraka nga yite wali kyasobola pressure jasobola nateekawo abavubuka bonna kati bagwerebwe because pressure yali eyitiridde wano pressure yali eyitiridde abavubuka nga bekalakasa abavubuka bagamba twagala mirimu abavubuka tunoonya mirimu abavuteri mirimu simanyi bano ba jobless brotherhood simanyi bano baki basuula obubizi solution je twafuna mufo ky'oku exporting emwanyi ati netugamba katuko exporting abaana basimba line bwe bati kwe airporting abaddu bwe babeeranga nga bali ku chain omanyi omuntu nga agenda ku buddu atambula mu line abanga kabata bwati. That's how abaana batambula ku airport. Mubaleke abaana bomwasala okusala ne mugamba mugenda batunda mu buddu babonabonereyo abakyala n'ababali mu Bungereza babali mu kato babali wa mubaleke mumuli ku sente mugera ku macha ne muzibalira mu motoka emibox bwegiti mubaleke full figure wesonyiwe abaana bali ebweru entalo z'eddala saagala zimanya oba ino olutalo n'omuntu omulekera okuvuma abaana mu bawunya simanyi bali batya simanyi tebanaaba simanyi bikadaama bisiru simanyi bikola bitya nawe oli musiru ogamba omuntu omulala tina oli musiru nawe oba oli musiru because okuvuma nakwo kubi gwe bw'ovuma omuntu naye oba oze ku level eyoyo kyakola lekera okugamba abaana simanyi bisekadaama siraba njawulo wakati wa sekadaama ne bbaawo siraba njawulo wakati wa kadaama ne muwalawo oba nawe mwenyinyini because sisuubira nti wali oyambaddeko olugoye oba wali osibyeko enviiri ng'abaana abali ku omuceeyo tebasobola zaafodinga. I don't think so. Sisuubira nti wali oliddeko emmere ng'abaana abali eyo tebagiryangako weebaka n'ozuukuka ne balo katonda abakumye nga balamu ye katonda akumye ng'oli mulamu. Lekeraawo full figure lekeraawo wesonyiwe abantu abafulumye eggwanga nga bagenze kutoba gwesigala wano olwana entalo z'omuzanye politics wammwe mukole mukatemba bwammwe muzanyire eggwanga eryo twali balekera twawanika baba tusindikamu mutufuula ebingiringiri ekyo twakibalekera muzanyirawo muzanye ku social media nga muzanye entalo zanjawulo nga muli Alabudde TV bwe muzanye nabwe entalo mwefuula simanyi ono muyomba simanyi muyomba ebyo twabibalekera naye mulekera okuvuma abantu singira banange sina lunaku lwe nali nkyomedde omuntu bwe nti naye this is too much
it has no time ko kuvuma abakyala bali e Bungereza ebyo byegulira abasajja ebikazi biri e Bungereza bikola biri mu America tebiyiba sente bikadde who are you gwani bamanyi bawo botumanyi tutyo batogula abasajja bwatogula abasajja tumanyi tutya bawo tomutulagangako kwa tumanyi tutyo batobagula lekera okuvuma abantu abagenze ne bali nnyinyi bisiranyi bisekadama tebiyina magezi bisabi biri eyo biri mukola skale kuwayo okuvuma Abannayuganda bakende ku majani ne bagenda okwekolera nze sina nabudde bukuddamu but at least this has become too much bannange bonyigiriza omuntu omutuusa ku kisenge Umar Kakande, the unforgivable guy that came around about. Having said that, tukomyona tera, kino nkibalabula bannaye. Abantu nga muyina abaana bammwe oba abantu nga mugenda okulowooza nomugenda kuyita mu company ya stripper mubeere beegendereza. Sina company yonna gyenzijja n'okukonjera, sina company yonna gyenzijja n'okwogerera. Naye abantu abagenda okuyita mu company ya stripper oba abayita mu company ya stripper oba ngoyina omwana oyo yayita mu company ya stripper buli dakiika buli ssaawa buli sekondi beera ng'omunoonyerezaako beera ng'obuuza oba gyali. Lwaki njogera bwentyo? Kasooke nkuteeko just ku Full Figure Mama Muse omuntu okuwa ekitiibwa kiyina kutandika naawe. Ekitiibwa gw'oyina okukyewa, gw'oyina okulaga ensi batya bw'oyagala obeere nga olabibwa, batya bw'oyagala abantu bakutwale, batya bw'oyagala abantu bakuyise, byonna bitandika naawe. Engeri gye weebrandingamu mu nsi muno yegenda okuleetera ffe abalabi abakulinaanye n'abakwegomba batya bwe tugenda okuba nga tukutwalamu. N'olw'ensonga eyo leka kuddira mistakes zo ate zivunaana ffe abakola e Bulaaya. Olwo wavuddewo n'othreateninga ffenna abaana abakola e Bulaaya nga bw'ogenda okutuwawankula mu biyumba eno gye tuli tujje tubeere nga tusaavinga amateeka olw'okuba nga twakwogeddeko, olw'okuba nga twakuddiza omuliro. Amannya yenze Sheila Adita. Eno ye page yange atanaba gifollowinge wabula ne link gye mbateera waawo ye ya YouTube channel yange. Guno gwe mukono gwange ogusembayo nga njogera ku mukyalo ono Full Figure. Njagala okukutegeeza maama olw'okuba watuwooninze nti gwe oli presidential advisor era nga woofiisi y'omukulembeze yeekutwala tetulina kugambako jja tukola byonna by'oyagala. Njagala okutegeeza nti buli Munnayuganda yenna gw'olaba mu nsi Uganda n'ebweru wa Uganda ofiisi ey'omukulembeze yeemutwala. Ekyo togenda kitiisatiisa mwana wa muntu yadde n'ogwo. Mwamanyira okutwalira amateeka mu ngalo. Mwe ne mulowooza nti nno olw'okuba muyina obwo bu small powers bwe baba wadde obuwi ne mulowooza nti nno mugenda bukozesa okunyigiriza abantu abalala tetulina kwogerako. Ffe ng'abaana abali e Bulaaya tuyina odosti yonna okwogera ku nsonga ezituluma. Tuyina obuyinza bwonna okweŋŋanga oyo agezaako okutweŋŋanga. Tuyina obuyinza bwonna okuddiza omuliro w'obanga osindika muliro ng'ogezaako okulemesa iffe abajja okukola emirimu gyaffe. Tuyina buyinza bwonna w'obujja kutandika kuvumirira mulimu gwa muntu olw'okuba gwe si gw'okola, olw'okuba olaba nti mubi omuntu oyo tegumusaana. Mu kifo ky'okuvumirira omulimu ffe gwe tukola, lwaki temuteekawo mirimu ne tuva mu gino emirimu mmwe gye mutayagala? Enguudo kw'ovugira obwo bumotoka bwe baakuwa obuwi munnange kuliko ssente zaffe bakadaama b'ogamba. Obutivvi kw'otuula n'oddoko n'otandika okuwanda ebigambo n'osabuka kino na kiri na kiri n'owanda kino na kino na kino ovaamu ebigambo ebitali bibikkeko ebitalina kuva mu mukazi mukulu nga ggwe omuzadde. Osuubira otya nze okuyimirira eno nkuwa ekitiibwa nga gwe kennyini tokyewadde? Teweewadde kitiibwa, weggyeko masiki n'ak'obuntu bonna okejjeeko ng'omuntu oli kisasalala owaabuuka buwaawuusi oli awo owaawaala buwaawaazi. Gwe kabaka w'okuvuma, gwe kabaka w'okuwemula.
wabula ate ffe abavuddeyo tukuddize ku ebyo ebimu by'obadde otuteekamu ate gwe otulaga kikulumye ennyo otuuse n'okwewera nti ogenda tuwawankula mu biyumba gye tuli gwengaani abaana b'oliko b'ovumirira tusasula omusolo ate nga mungi ddala omwana n'asindika kakadde kamu kitundu emitwalo 5 gonna ne bagajjako mmwe mudduka n'omusolo oyinza n'okuba ng'oli awo nga tosasulangako ku musolo bukyanga ozaalibwa wabula gwe otudde katebe oli awo owanduka oli awo oyiika amalusu oli mu kuzza bwenkulumu olowooza nti nno bw'onootutiisatiisa n'obwo obumundu bwe tugenda okubatya munnange tetugenda kubatya tugenda kubatya tubawe ebitiibwa according gwe ekitiibwa okyewadde otya tuyina abantu nga ba Mariam Ndagire tuyina bannamatovu tuyina abantu bangi nnyo gw'olaba bonna boogera nga gwe olaba bonna basaamirivu nga gwe bakenenuka endusu nga gwe maama bw'oba toyina bintu by'amakulu by'olina kwogerako eri eggwanga sirika okubeera omuwabuzi w'omukulembeze olw'okuba gwe baakugjayo n'ofuuka that means anyone can be omuwabuzi w'omukulembeze kankusomeseyo ekintu kimu ky'obadde tomanyi omanyi mmwe abava mu bufamire obutafugangako nga temufunangayo chairman temufunangayo kansala nga naawe profile teriko nti oba wali obaddeko class monitor oba class monitress muyina obuzibu omukulembeze yenna ng'ayagala okufuga ensi ayina abantu bayina okuteekawo okulaba nti nno afuga nga ba media personalities abo abakulembeze babaagala TV stations ne radio stations abakulembeze bayina okuzikwatamu ba bloggers abamanye bayina okubeera ku side y'omukulembeze wabula ate nga ne entertainment omuli abayimbi ba comedian bonna omukulembeze abaagala wabula ate waliyo ne ba nuisance abantu betuyita ba nuisance abatalina makulu nga gwe olw'okuba muyina buno bu following namwe abakulembeze babaagala not that nti aba ayagala byokola wabula akimanyi nti waliyo abantu abajja okunyumirwa ebyo ebikuvaamu abantu bangi bakufollowinga not that nti oyina ekyamakulu kyoyongera ku ggwanga nedda mulimu abantu abavanga eno nga ye ayina stress ng'amanyi gw'ogenda okugimujjako abantu abanyumirwa ebyokuwemula abanyumira abantu abatayina ndowooza aboogera ebintu ebitakwatagana so nammwe abakulembeze babaagala nnyo babeekuumirako nti paati yammwe egenda kutuuka nga muyina a certain party gye muyina okupafominga kyekyo nno ekikubeezaawo not that oyina ekyamakulu kyoyongera ku nsi oba kyoyongera ku mukulembeze ekyo nkikuwabudde nga nze next time ng'oyagala omuntu okuwa ekitiibwa gwe tandika n'ekitiibwa ekyo weezimbire ekitiibwa kyo naffe kwe tugenda okuva tufollowinge ebyokututiisatiisa ogenda tutuusaako obulabe era ogenda tukola wano olw'okuba muleese obumundu muleese bugundi muleese buki tebugenda kujjawo mazima tebugenda kujjawo kumanyibwa mulekerawo okumanyiira abantu olw'okuba mulina a certain position mulina abantu be mwekuumiddeko nedda buli muntu asaana okuweebwa ekitiibwa longoosa akamwako naffe akafe tujja kalongoosa amannya yenze Shila Adita.